Omala Films. Kati omuwala abakkirira kumbe onaava mu nnimiro. Awulira ayagala waswa. Geno nsenereko nga we. Saa bintu byakusenerako ebyo. Bintu bino obimanyi munnange taata yagaana ebintu bya waswa ebyo. Nze kati kumbe kano kabayino chula. Tekaagala kukiriziganya. Ku lugambo olukaluma. Ono Saamu mwavu. Bugagga bwalina bwa miwogo. Agenda bba waaki. Nga kiwumulirako wali. Yenna mu kisajja kye ageeka. Senga ali ku sayidi yakyo. Senga ayinza okukkiriza nga ategeeza miggo. Akuba emiggo otye. Naye mbadde nakuleetedde ekitiko ky'omukwano. Yamuleetedde ekitiko. Kumba abaniga musooke mulinde. Abaniga baabannu. Enfirimu egenda maaso. Abaniga bamusanga. Basi. Okimanyi obedda tukuwenja. Ate nga munjagaza ki. Olowooza ffe abakwagala. Tukogenda olaba awali akwagala. Nono mazale bamututumye. Kati kumbe oli gwe bagambye agende ku Luzaagiraasi noloza naye yagenze. Teyagenze. Agenda okulengera abakulu beesa. Maama. Abaniga bali ku ttale. Baba bali awo. Ya. Kati mwana kademu ke bagambye okusalako mwana nkalabe kakkirira emmanga. Kagenda kasawo gemaliga mwana tukalumbe mwalaale. Nga balumba. Kati omuwala abakkirira kumbe onaava mu nnimiro. Awulira ayagala waswa. Geno nsenereko nga we. Saa bintu byakusenerako ebyo. Bintu bino obimanyi munnange taata yagaana ebintu bya waswa ebyo. Nze kati kumbe kano kabayino chula. Tekaagala kukiriziganya. Ku lugambo olukaluma. Ono Saamu mwavu. Bugagga bwalina bwa miwogo. Agenda bba waaki. Nga kiwumulirako wali. Yenna mu kisajja kye ageeka. Senga ali ku sayidi yakyo. Senga ayinza okukkiriza nga ategeeza miggo. Akuba emiggo otye. Naye mbadde nakuleetedde ekitiko ky'omukwano. Yamuleetedde ekitiko. Kumbe abaniga musooke mulinde. Abaniga baabannu. Enfirimu egenda maaso. Abaniga bamusanga. Basi. Okimanyi obedda tukuwenja. Ate nga munjagaza ki. Olowooza ffe abakwagala. Tukogenda olaba awali akwagala. Nono mazale bamututumye. Kati kumbe oli gwe bagambye agende ku Luzaagiraasi noloza naye yagenze. Teyagenze. Agenda okulengera abakulu beesa. Maama. Kati kalowooza okuba endulu nako nga bajja katwaliramu. Ne kasiikuula. Kajja misinde. Owe. Maama waswa. Owa lugambo n'aluyiwawo. Bali bamuntu tenze mbadde nga amutwala. Saba muwambo wange bawamba wati. Atenze mmanyi. Lwaki tomanyi? Bawambi bwabi ne babatwala. Olugambo olusooka luyiyeewo. Tenzeka. Genda. Tambula. Enfirimu egenda maaso. Mwani. Ndowooza byebyo. Sigadde omwana kanikoogandire. Nga tudde wa Taata Ruth. Mwanyina ebyo ebigambo by'oŋŋamba bibuukabuuka bitangatanga. Taata bituufu. Tebikwatagana. Bituufu nze nabidde ddala abatemu abatutte Ruth ne waswa. Ndowooza nga wabalabye Ruth. Nabalabidde ddala n'amaaso gange. Lwaki ogamba nga baani? Yabalabye tobuuza baani. Ono takkiriza nti omwana we yawambiddwa abatemu. Mukulu era ategeera. Wano omwakira amatane mugamba. Yagamba ebintu bino mwe mwabireeta. Pasa muwala wamu. Kubanga Ngagga omwana wange mwamugana abenga agenda maaso n'ebyomukwano nani ne mwana we bamuwa omuntu ayina essente
kati kirabika ebyo ewavudde akabasa naye nze omwana wange wagwako buzibu mujja kundaba kali maama Waswa yataama Imupamba. abawambye Ruusi ne Waswa mikwano gya Kagimu we bazungira kuno ku kyalo. ow'olugambo alina ebidiishi buli kaseera biba bitega No. Mikwano gye. buli kaseera ebidiisi biba bitega Naye omanyi mwanyina? Oyo yandibasaamu. Baba kookirabe wano nakugamba n'okalaza empaka kookirabe kati olugambo lugenda okuvayo bulungi okwogera ku mannya ga Kagimu abawambye olijjukirayo abamanyi mikwano gya Kagimu ate nga Kagimu musajja wa Saamu wa ku Lusegere. Tugenda mu maaso ekyo muze yalowooleza nateekeddwa okuba ni Saamu yakoze ekyo kubanga omukwano gwavudde mu by'okuteesaganya era omuwala yagaanyi embeera n'esalawo ebeere ya mpaka kati muzeeyi ng'ayitawo ayagala agenda alabe muwala we. Ne babayingiza akabira efirimu egenda maaso babayingiza akabira akoze ekintu kino bannansi nidda sibasasudde okukola kintu kino my friend sooka okayingire ani akoze kino nidda obulamu bwange nakugwonoona olumutadde ebisango zange nyingi this is part of my life ani akikoze kini mwagala kungola baabo my friend ani akoze kino bamuyina omutwali munkolera yagamba newe kinaaba kino ndagala Waswa wange omwana atandise kulaajana agenda okwetegereza ana temutwala Waswa ne bamuyisaawo omugagga alagidde akwagalira omukazi nze kinde naano Waswa bamututte bisigadde biba bya mpaka sente zange nze zikwagala ate sente zange nga wazaagala kati ogenda kakasa bakwata Waswa Waswa omuyayi n'akookinga Waswa bamusuna essasi kati oli agenze lwakuba ggwe wagaana okunjagala kwata oluyi bakuba Waswa essasi kiwedde tugenda tutemere weyema maaza naye nga tumusuna bino byonna bigenda okubeerawo kumba abatambotambo baali balaba ekibira kirimu abatambotambo abatambotambo ogenda olasaso ne bali mukubye mu ssaabiro ogenda omukwatako abatambotambo bano tebali abantu kweri kali kye baakola nga bamwetikka efirimu egenda maaso kati olwo Kagimu yuno yangu weba Kagimu abadde ayuza Kagimu ku sikwadi yatutomwa abayaye bo balina ebintu bye bakoze twagala Kagimu otubulire abaana baffe gye bali Kagimu bamusunye engwala Kagimu giwunye Kagimu ali ku jek banange munsunira bwerere Kagimu jangu Kagimu bamukutewa Kagimu adi bamukutte no
wamukutte Kajimu. Toyogere. Kajimu. Nekeba nyonyo. Twale mu kibira. Kajimu jangu. Twale. Kajimu kujja. Twale mu. Firimu egenda maaso. Ndikane saati yange. Yangu. Kajimu jimuwunyidde. Ejo gyola gye bayita emiwunyo. Wano nyini unabali. Nabalese ono. Nabaleseba. Ojja tutwalawo. Baliwa. Ennaku z'omubbizi baana. Kumbe gye batagalira ye wali bali mu kibira ky'abatambutambu. Orumva. Egenda maaso. Ab'olugambo batuuzizza olugambo olulala gwe batuuzizza prinary ey'olugambo. Babadde ngenda nyine ekibira. olulabi kimbadde gamba kibe kibira kinyini tokyasobola genda kusenya nyonko bagalwa abantu obayingira mu kibira genda kutandika okukunkomoka kukyalo kunoga bulimukwa teba gwewo sikumbeera uyo omusajja nga bamwenyezesa omanyi kyagenda okuzaako ate nokupa kino Ow'olugambo aluleeta atya n'okuluwogerayo. ate kukuwanga muloko muntu gwasaddaaka abantu oyo musajja Olimba. mumanyi sente zange Nziwulira. Owulira olugambo. ezo sente zalina sizandembe Buli alina ssente ateekeddwa okuba alina ekyamu kyakola. Okusinziira ku Mr. Lugambo ono. Ye Faadi Waligo. tetukola tukera kulima Ffe nga tulima tukola nnyo bagamba biva muntu oyo. Ffe ne tutuyana bo ne batatuuyana. Kijja kitya y'obutatuuyana nga ffe tutuuyana. zimbira ateeka Sebo ye yeevuga. Ffe tufudduminga. Kintu ekyo si kya bwenkanya babbi batemu. Omusajja ateekeddwa okuba nga aluga mu lugu. Zayikatta n'abantu oyo. Kati ng'agamba sente zo ziteekeddwa okuba ne zirimu omusayi gw'abantu. Ate omuntu olugamba aba yakula bulala. Ekintu kyayogera abanga alina we yakirabye era ng'alaga akikakasa. Omulaba. Kakatudda mu bannaffe bano abatambutambu bakyagenda maaso n'okuleka ne bakola kye bajjanjaba. Omulwadde waabwe akyaganya okudda engulu. Ovanga ku bulwadde obukuluma ne bubuza enkulungo. Efirimu egenda maaso Kyeyune Ismail. Nalukenge Evelyn. Omulwadde akyaganya okutereera. Era nga bo ng'abajanjabi. Bonga abajanja byamanyi. Abooluganda. Ebintu birasikabiza. Efirimu egenda maaso. Emmandu azindaga. Emisambu agindaga. Omuntu alina okuwonya muganda waffe. Omusayi gwaffe tegukyakola. Kati amaanyi kuba bennyini gabawedde. Era ng'okusinziira nga ye balaba emisamba ku kyejyogera balaba ni wakyaliwo obunafu mu bo. Kya ku kyalo kino. Era nga bagamba bateekeddwa okubaako kye bayinza okukola omusayi guyinza okuleka ne guyamba. Twoyo. Balina okunoonya omusayi gw'omuntu atali wa bulijjo. Balina okunoonya omusayi gw'omuntu nga efirimba giyita omuzimu gwa Kasowole gye tulaba. Kasowole tugenda mujjawo era agenda ki. Balina okunoonya omulongo Kasowole, omusayi gw'omulongo Kasowole gwe gulina otaasa obulwadde bw'ono. Sayi gwe gulina okuwonya muganda. Kasowole avuddewa. Nga tumanyi Efirimu egenda maaso. Bafunye. biro biyise
Emyezi giyise. Beeraliikirivu. Ensiri zitulumye tusuze. Babonyebonye mu mbeera eno babaddiza ebbanga wano si weewaabwe bajja kukyala naye tebakyaluka. Ebbanga eryetoolodde ebbanga litambula tebalina n'ekimu kye baggukako. Nekirabika ndi embeera yaabwe si nnungi gye balimu. Kaka tuba tuli awo nga bannabe balina omuntu gwe bajja bakulubbeeka naye ne bamussa eri ku ntindi ne bamussa ku ntindi balina entindi efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Ono gwe baleese genda omukwatakwatako soka olindeko. Ogenda omu mwe ono yaliko lubaale yenna mumanyi mulindeeko. Ono genda okwetegereza omuntu gwe baleese yali mulongo. Ekibuuzo kiri nti Kasowole kubanga bagambye Kasowole yalina okubataasa. Efirimu egenda maaso. Abooluganda mwe gwe tulindayo mukimanyi obwedda kye twagala kye kino. Mukimanyi bulungi nti obwedda ono ye Kasowole. Efirimu egenda maaso. Obwedda Kasowole wuno omuntu gwe baleese bamuwa obuyambi kumbe ye Kasowole. Omusaayi gwe gwa bbeeyi gugenda bataasa olumba olulumba muganda waabwe naye ate tasobola kubayamba nga tazze engulu n'atandika omukolako. Efirimu egenda maaso. Kwata wano kwata awo leeta abatambotambo bano Katonda yabatonda nga balina amaanyi nabo ne balyoka batandika balimu amaanyi. Gwe abatambotambo si bakuzanya kale bamukuulamu omwoyo bakwagala. Ngenda kuyambako wulira okuba kuyigirako. waliwo abamwagala mu bubi. Yamugamba nti tugenda kuleka ntukwatagana kye kirina okuddirira. Nabiwedde. N'agamba eri waliwo abakubesa era tebakimanyi nti okyali mulamu. Kati amwawudde omuntu abeera mu nsi za mirundi ebiri n'asooka ategeragana n'ey'omwoyo. Kati ekyo kibayita omuzimu guguli naye nga n'omubiri gukyali mulamu. Ogenda okudda essajja lyasiba omuwala ne liryoka limusiba ne limusiba era ne livaayo. Omukazi ayinza okuba nga kale genda okwetegereza omuwala wabadde indako obwedde akagoma kakuba katimba obwedde ali kutimba gwawo atabu katimba mu kibira kyakoleddemu ebikweno mulimu abatambotambo mulimu amaanyi ag'enjawulo era ogenda okwetegereza mutaka gimuwunyidde. Efirimu egenda maaso kyokka oludda lwe lumu eno waliwo ge bakulubbeesa ojja tutwa banange waliwo ge bayodde waliwo ayoleddwa bali
abatambo bazibatambulanga bimyaso ono si wafunira gapu n'atema wuli agenzi wuli awese kino ekibira kirimu abakyo kati abayaaye kozi twayitewanga tutiyingira ogenda okwetegereza balina bye basanze baba abatambo bazibu yagakuba mu bbanga ono nalyoka asumala lendala gwe omuyaye n'atandika tunuulira omuyaye wuli omuyaye na laba firimu laba olutalo kati ataawe embanga ne ku kichwa tebaako tikulinjaga tunuulira bebayaya mulume abatambo jukira bagaye buli muntu ali mu kibira muno bagenda mugugumula aveemu kino kikola kyakuyamba waswa kubanga balina kye bamwagalako bintu bya mpankuwe bagugumbula bali babagugumula akatimba agudde mu lutuula efirimu egenda maaso lwaki omuse ekigendera jjukire tekyabadde kyakutta babadde abasinga baagala kanga mukange bali abatambo baka egenda maaso ekyo tutunasula ku ekyo lutuula neyeeyongerayo yekyeyune Ismail oligina names babadde tebattanga muntu yoli akikoze ekijja kije ekigenda kyadde kyakugu bamulina mulindeko mbatabire muleke mbaliremu efirimu egenda maaso ono wuuno yagadde amaleyo sente ze mu ngeri eyo naye agenda okuwolera ayagala kuzza balance efirimu egenda maaso eno gye bayita omuzimu gwa kasobole era ng'egenda mu MK Majestic Plaza level 5 edduuka namba 8 nsikya bamuyedde bebadde baagala waswanga mufu saamu yennyini bamuguddeko Tata Ruthi waliwo ali mu lutuula efirimu egenda mu maaso likyatidde talina mutawaana ono genda okwetegereza yali alabiddwa ng'omu ku balabe bawa naye bagenda okulaba nga ye tali omu ku balabe era nankulumbandwa n'agamba mute kitaawe agenda sikya olina kyogamba olina kyoteesa oba kyowabula kakana
mwana ono ne bamuta naye nga Waswa akyali ku ntindi balina kye bamwagaza ono ng'akwata mu mwana oli yagenda yeewuunya kuba talabanga ku batambotambo nga bagenda maaso ku mukolo oguddako ogw'oku ne bamuzaamu omwoyo babadde bamwawudde balina amaanyi pitapo bamuzuukusa ebyange byenda kusuubiza mbituukiriza era gwe ofuusa ekitundu ku ono kye yakolanga muga byonna bye twali tugambye abalabe bo tumaze obbaka nga bavuddewo kati nga bagamba ni gwe ofuuse omu ku ffe era gwe ogenda otukolera kye twagala nga batandika yimba nnyimba za balongo ulira oluyimba olwo n'amakulu gaalwo omuntu atamanyi kuboola ŋŋanda yoyo atalina kusosola buli mwana ajje waka aba wa mu nju abazze w'aboobwe aba w'aboobwe aba wa mu nju olwateeka kwona ebigere oli n'asituka ekibadde kiruma oli ono yakimize ogenda okwetegereza muganda wabazza engulu naye ng'ate bamaze kumuteekako oli olwayeemutunuzaako ebigere muganda abwe nadda engulu lyessanyu eribatta Waswa ye mulongo gwe bakozesezza okuzza oli engulu ye ate Waswa kiki kati onadduka akyali musibe kyokka ogenda okwetegereza kitaawe yamuyitako teyamulaba kuba yali atambula ajjayo ng'ajjayo muwala we omulala teyalaba nti ate Ruthi naye yali yeetaaga obuyambi kyakiyinza okuddirira oluvannyuma lwa byonna ye Ruthi tumulese akutte kuba yolekedde gyayolekedde ate nga ne Waswa bamusigazza abatambotambo tujja batulaba ekitundu ekyokubiri okusobola okumanya ludda gye biggweera gy'obadde olaba badde manyiddwa nga omuzimu gwa kasobola ekitundu ekisooka abadde Faadi Waligo Mubiru Akram Kyeyune Isima n'abalala bangi tujja kutusaka ekitundu ekirala tumanye ludda gye biggweera naye nga nagambye omusuubuzi n'ayagala okubeera agenti okuba ku simu 0701 1010 55 oba n'ogenda ku dduuka eri abasuubuzi eriri ku Majestic Plaza Level edduuka namba 8 MK Umala Films.